Abayizi ba ssettendekero wa Makerere enkya ya leero bakeeredde mu kwekalakasa nga bawakanya kya ssettendekero ono okugoba abayizi bannaabwe 15. Olunaku lw'eggulo ssettendekero ono yafulumizza ekiwandiiko ekiyimiriza abayizi 15 okweyongerayo n'emisomo gyabwe ku bigambibwa nti baayonoona ebintu bya ssettendekero ono omuli wuuma, amasowaani, obutebe ko n'okuyiwa emmere mu kisulo ky'abayizi ekya Mary Stuart. Poliisi eyiriddwa mu bungi okusobola okutangira abayizi bano obutoonoona bintu bya yunivasite ko n'okutuuka ku ofiisi z'abakulira ssettendekero ono. Abayizi bagamba nti ssettendekero ono teyakoze kwekkaanya kumala nga tennasalawo okugoba bannaabwe nga ensonga lwaki basazeewo okwekalakaasa. Kintu kimu twagala administration etuule bulungi ejeyo abo abaana ebabuuze ki ekyabaawo baleete evidence bw'aba taliiwo abaana baffe bakomewo. Ebyogamba nti baba suspending until the disciplinary receipts tetubyagala. It's not that we want to go viral, okay? But because we just feel it at heart that part of our body was suspended. I mean, our fellow students, 15 of them, and of which the reason was a common cause.